kati Medusa ono nga temunnamuyita okuba nti ajja ekisooka ye bamuyita kiro naye kiro bwina kubanga busukka essaawa 6 okweyongerayo mwobo obudde mumbeera nga mwina omuyitira ono ye emikolo gye baba bagikola ebweru bakumawo ekyoto bakuma ekyoto ebanga campfire naye nga kisaako kiba kinene basuulako enku kiba kinene kati bweguba gujja gwo gutuula mu muliro ogwo nakirabako lero kati amanyu ge ganene agaana nasangawe gate ebiviiri bye bibeerako emisota olabye ddala nga oba omusota guba gwaviira ddala ku mutwe gubanga ogwakulira ku mutwe guti kati nga butambula bubeerako nga butambula kinenje kikunywamu omusaayi gwonna n'okalooti wooli wenyininyini wosigala ng'okaze Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katkonjulile Salim Wapotre and Mixed Farm abakugoboka mukulunda okutuukaganya n'omutindo nga bano bakuguka mukulunda enkoko enganda n'enzungu omuli ez'amagi n'ennyama ziyite broilers obumyu amakovu ebyennyanja embuzi enkofu ssekkoko mmenye kindekeke ate nga byonna bibalunda temuliimu ddagala zzungu lyonna balina n'obukoko obw'olunaku oba one day chicks n'obw'omwezi oba 1 month chicks kw'ossa n'okutunda n'okusuubuza amagi ag'enkoko enzungu n'enganda nga bino byonna tebiri mu ddagala zzungu lyonna kati gwe omusuubuzi n'omuguzi ssekinnoomu bakubire oba obasange ewakiso Kasengejje Road Salim Poultry and Mixed Farm. Let's live organic. abawagira gospel music amanyanze Bright Go Amaleta Apostle omuyimbi wa gospel akuyimbidde obuyimba bungi nnyo ne bw'owulya mu background. Ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogw'omunaana lugenda kuba lunaku lwa Sande mbayise mu gospel charity show yamba abaana ba Mukama. Tugenda kubeera owa Musumba Richard Mukisa awo ku Power of Faith Church e Makandwa Kajansi nga wakava mu Kijapani nga wakakulosinga Ntebe Express ku kalina ey'okubiri ku mukono ogwa wansi wokiirawo church weeryawo okuyingira abaana abato 3,000 abantu abakulu mutwalo VVIP emitwalo 5 obeera ku tebo emitwalo 5 eyebeera tebo gwe mugenyi omukulu nkwanyiriza siga ebyo Mukama byakugambye okusiga ku lw'enjiri guno mukisa gaba Mukama kyakugambye okugaba engoye engato sukaali sabuuni omunyu n'ebirala ebiringa ebwe bityo Mukama byakugambye okusiga tusinzira mu kyawandiikibwa Job 14:7 okuzaamu abatalina ssuubi. Mukama akumpeera omukisa omunene ngenda kuba nkuyimbira ennyimba zonna z'omanyi n'abayimbi bangi abamperekeddeko kyolina okumanya buli luyimba tugenda kuyimba mukeereko toddayo mangu kubira ku namba zange z'essimu 075726 ne 07834469 zonna zireeta Bright Go Amaleta Apostle. Byonna nga biwagiddwa Combo Vibes Audio Studio ne Namina Films ku video ne Maleto Event. Ku AM Alive kwe tuli amanya bampita Rima Sam obose okumpita Metani Krabongo ewaawo nsinziddano ku Bongo Charity Foundation egamba ki tukola ebisiige nga bino tukola entebe tusobola okusiiga nga bw'oli ebitanda menye kindege ky'ebintu byonna ebya woteero furniture yenna omukadde nziyo
entebe ya antique chairs menye kindeke ki komwana katonda ali eyo akasente akava mu bisiige ebyo mu crafts oyo gwe tukozesa okuzimba essomero lyaffe ery'eka Mengo tuwagire tuguleeko ebisiige bino tuwe ekifaananyi tukusiige nga bw'oli ebisiige by'omu mayumba olwo nno bwe tukuŋŋaanya akasente ako kwe kusasula abazimbi okugula amabaati amaze osereka primary school tugenda mu kutungirira tugenda tukusereka wingi ya byamikono tuzimbe staff room n'ennyumba z'abasomesa ebyo byangu nnyo tugenda kusindika munya musubi singa oyongera n'oyimirira naffe tugenda kulagira ddala abantu b'ensi yaffe nti naffe tusobola ddala okukyusa eggwanga lyaffe nga tuyita mu mukwano gwe tuyina mu masakati gaffe tetwajja wano osabiriza abazungu bakoze kye bakoze n'ate tetwagala sitaani addemu kutulowooleza mulembe gwaffe nti nno katonda waabwe ayawukanira ddala n'owaffe katonda waffe y'omu ne katonda waabwe era eyatutonda y'omusecca kye balina naffe tukiina aye tewali muntu agenda kukyusa ggwanga lyaffe okuggyako gwe ali eyo kale gwe katonda gwawadde omukisa gwawulira enjiri eno ntekola amakulu gwawulira nti omwana w'eggwanga bw'ava ku luguudo bakubye wano omusambi w'omupiira ne bamutta abaana bakuba abaana abo bato obwana obukuba abantu ne bubatta buto myaka 17 16 Sabaana abo products ezo zajja lwakuba twagayaala kakati ekimala katubujje ku nguudo tubutwale eka Mengo yimirira naffe totuginya ngoyita mu kutuwa bw'oba tokiwulira nedda gwe tuguleko obuguzi bisiige byaffe tweka contract ka hotero yo tuwe mwagala wawo tumusiige tuguleko atipiisi olwofa akasente tukateeke mu kuzimba essomero lya buno obwana bwe tunaddayo obwana 3 Uganda ejja kuba ewonye obutemu 3 kwa mwaka faananyi ng'ovudde gy'ova obadde mu America obadde Switzerland Canada South Africa Sudani okubye ekyeyo omwaka munambozi wano okuwummula omwana n'akuttola omukuufu just ogw'emitwalo 5 n'akutta oli byogera otya ng'otuuse wa Katonda so yimirira naffe tuguleko ebisiige byaffe furniture yenna tumukole entebe zonna tuzikola jangu tuteese jangu obuweereza buno tubwongereko ettaffaali erigendo butuusa mu mawanga n'amawanga ne waggulu wa byonna jantuweese Katonda waffe ekitiibwa nga tuyita mu kuyimirira ne mu kubeerawo kale niko sebo obulamu bugamba ki obulamu si bwe buli awo ennyo obulungi naye kisa kya Katonda weekiri still era bukyatambula weewaawo amuzeeyi embeera yesi nnungi sinungi era eneraliikiriza nnyo sere ebisinge neraliikiriza nnyo so byakuteeka mu ssaala kakati Katonda ono mukulu niko waliwo omuntu yansindikidde omutwalo kuno naye sitirafuna sente bweziti yasindisa omutwalo naye tiyalina kyeyakutaddeko simayo basa omutwalo guno gwabadde gwa medical nyinza okulina genda ku medical kubanga nzi ku simu yange gwina tegulaga nti gwakino katutege ku medical waliwo yasindisa omutwalo gumu mu 6 waliwo n'omukyala eyasindisa emitwalo 5 n'agamba nti niko ettwero lyemuwadde agenda alikozese mu kujanjaba taata twebaza Mukama olw'abantu ng'abo bonna omutwalo guno ogumu kusimanje gwavudde teguliko reason naye katukuteeka eyo ogumu 6 n'emitwalo 5 ewamu gyemitwalo 52 so abantu bwe batyo ndoza nsubira ze ziba malayika ezo Katonda zatusindikamu zibeeko n'omulimu gwe zikola mu ffe ndowooza kansooke neebaze teri kintu ku nsi kuno kyensinga okwagala oba nakulowoozaako nga muzeeyi wange era wabanga tali bulungi nsobola n'okulemererwa okulya emmere so yenna eyatodde neebaza nnyo neyanze kuba that is kigenda muyambako abeeko watambula abeeko watuuka obujjanjabi ekyokulya kuba essaawa zino alina emirimu gye bamuganya okukola
olw'ensonga eyo nti wanaabaju kati nga seminti oyo okumubeeramu ate emirimu gye gyakupoota kati babimuganye okubeera mu budde bw'empewo amawuggwe gali okuba nga kakosebwa so alina ebintu bingi ebyamukugiriddwa okuba nga tabikola but yenne yatodde neyanziza neyanzeeke kuba nze bulamu bwange mbadde siweebwangako nti kusanga muntu nti n'agamba nti niko kutte kineeno nkikuwadde era ebisinga gamba nti mbu okuba awantu nga walinga wali famire ndowooza sose kira wano kola Bongo Charity Foundation yonna gyembadde nga kandi okuba nti nga seewa nnyo bantu gyembadde nga gyenkolera yonna simanyi kyakoogera enwe naye neyanziza nnyo gwe omwana Katonda aliyo tatawanika alina kansa w'omawuggwe ali ku stage esooka oggula eddagala tusobola ddala omulwanyisa singa tufuna obuyambi nze nno nkiddamu experience y'abalwadde ba kansa ngiina kubanga njijanjabyeko abalwadde aba nanguluba nabo mu ministry eno naye ebyembi bonna nga mbafuna bonna nga bali ku stage esembayo ne kati guno ndabanga omukisa bwabanga ali ku stage esooka gwe agamba nti niko bw'ayogera mpiikinga nsomesezza ensi yange y'omwoyo agigudde gwagamba nti bw'abyogera nfuna kyempiikingamu ate nga tusobola ddala okunyamba okugenda mu ggulu n'okuba omulabe sitaani gwagamba nti ye nsomesa mulungi gwalaba saaviisi ze n'ogamba nti bwe mba simulabye sisobola nakwebaka osobola omukwatira akaseera kano atwetaaga nnyo konna koyina tetusabiriza naye konna kosobola osiga konna kosobola omusigamu niko nogaa nti niko kale sikusizeemu kulwa kinakine kankusigemu kulwa information gyotuwa enjiri gyotubuulidde kankusigemu kulwa essanyu waleeta ku mitima gyaffe osobola okutiisa ku namba yange otaddeko reason niko onkubirako nogaa niko osobola okuteekako message wako reason niko mbanziraba tosindikako busindisi kuwaliwo abasindikako naga nti nze kanguleko ku baana ku muceere ku bizigo kanguleko artpiece t-shirts nga zino so buli nsigo gyotoola ng'oyita ku simu yange kiteeko reason kinyangwire naye twebaza abo bonna omukyalo ono yatodde sente zino $5,000 ng'ogyeko bali yatodde ogumu n'ogumu akakaaga bo sina nnyo obujulizi bwabwe naye ate ono yawona kansa n'awonera ddala baali bamuwadde n'ebbanga lyalina okuba ku nsi ate omuntu ono okumanya wanjawulo bye wayitamu byennyini naye bye yayitamu emboozi yo nga bweri n'emboozi ye bweri naye mugulumivu nnyo w'amaanyi nnyo era tagooka mu Kristo amukozeemu omulimu abamugamba nti abuzayo wiiki 2 afe omwezi gumu afe bakongoka bamuleseewo yawona dda abulira njiri so nangamba nti taata oyo okanyamubuulira njiri alokoke Katonda waffe munene bw'aba yakuliza omwana mu lubuto munda omwo kyokka ate n'avaayo nga jinizi zayina za taata si za maama ekyanjawulo twandikambye engeri gyakudde mu lubuto lwa maama buli kimu kibe kya maama naye era avaayo sebo nga taata taata so kati Katonda waffe olaba akola ekyo kyewunyisa kansa asobola okumuwonya so naga taata mungi musaayi gwa Kristo ffe abalokole abaalokoka ekitubeezaawo nga tukyali balamu kiba kimu kukkiriza kukkiriza ewatali kukkiriza tewaba bulamu kale osobola okuyamba niko atwetaaga nnyo tusevinge taata wa niko kansa tulwane naye tuyimirire naye tetumuleka kuyimirira yekka niko tuweereza abantu twakomyemu episode yaffe eno eya gyetuvaako nga waliwo basemandwa bawakyala abaaba Medusa ne Lilith wabula Medusa yali mukyala mulungi nnyo
omukyalo oyo omulungi kakatonda nekavayo nekamukwana bwe yakagaana kakatonda nekawulira obujja nekagamba Medusa nkukolimidde. Medusa naafuna obusota bungi ku mutwe n'ekikira wansi eno naafuna ogutundu gw'omusota wansi. Lilith ye yafuuka atya omusota sooka otuddiremu. Lilith ono Lilith wamala okugobebwa okuva mu nnimiro ya Edeni nga bwe nabagamba nti okusinziira ku Illuminati bakkiriza nti Lilith ye mukyala wa Adamu eyakola ki eyasooka. So Lilith ne bamala omugoba mu Garden of Eden n'agenda n'awanguka. We yava mu lusuku n'agenda ebweru. Kati ebweru eno watuukayo already waliyo bamalayika bano abaali bakka abayonoona ne Sitaani already be baali bali ku nsi nga bali wabweru w'ennimiro nga tebasobola kuyingira mu lusuku. Kati bo baalinga wabweru w'ennimiro. Kati batuuka wabweru w'ennimiro Lilith watuukayo akwatagana naago ezo demons zaali zitambula era bakwatagana zamuyigiriza ebintu bingi. Mu kumuyigiriza ebintu bingi ne zimubaako ebintu bizimubikkulira era ne zimukyusa. Nga we kiri nti buli kitonde ekyali mu lusuku tekyali kya bulijjo okuva ddala ku Adamu entegeera ye amagezi ge yalina n'ebintu bye yali akola era ebimu tubiraba mu kusooka awo nga akyali mu lusuku nti nga tannaba kufuna Eva yatuuma buli kisolo n'atuuma buli kimu buli ekirina erinnya kati Adamu yakituuma n'agamba nti kati tugenda giyita njovu nga tugenda gayita mazzi ebyo tujja biyita bire tujja giyita nkuba n'abyawula. Amagezi ago ge yalina kuba si kintu kyangu nnyo ekintu ekiyita booti ne booti ne booti naye ate yabituuma era nga abituuma nti empologoma n'agituuma empologoma okusinziira ku maanyi gaayo n'okusinziira ekikula kyayo. So tebaali bantu ba bulijjo, tebaali bantu nga baneeno nti nga we tuli kati ekikula kyabwe kyali kyanjawulo. Kati demons we zisanga Lilith ono zimukyusa zimuwa obukulu nti Lilith okuba nti mukyali ekitonde kyali kisoose kiringanga kanko ekyokulabirako nti webanga oyina omuti osimbye omuyembe bana basimba emiyembe gino emiyembe emizungu omuyembe ogwo we gukula ekibala ekyo ekisooka okuvaako sayansi ayina engeri abanasayansi babeera babyagala nnyo nti bibayambako okukola research era ekibala ekyo kiba kisoose ebiseera ebisinga kibaamu ebintu bingi n'okusinga bino ebibala ebijja bikula nti kiyinza okuba nga tekiwooma nnyo but scientific wise kiinamu gundi nyingi nnyo era kyekikwata jinzi ezisooka ez'ekimera. So ne Lilith bwatu bwe yali kati bwatuuke neyegatta ne demons neeno ekizikiza kyamuyingira. Ekizikiza kimala omuyingira atransforminga era mu ba Illuminati akabonero ka Lilith nkabalage. So akabonero ka Lilith obanga abasinga obanga bagenda mwito obanga azze akabonero kawe badda zino engalo zibeera bwezi ne bazikwata ne bazikola okiraba ndowooza abasinga abantu balaba kati nkamanya akabonero kati bo baddira engalo zino ne bazikwata bati. So wazikola bati akabonero kaneeno waliwo bonne mbadde nga mulaba waliwo akabonero ak'emmunyenye kabanga emmunyenye niwabeerawo obubonero obwo buli bubiri abantu balina oyiga obwawula nti waliwo aka triangle ey'ensonda esatu naye ate triangle ezo zaawukana nti waliwo ey'Aballuminati gye bakozesa waliwo ate neeyo gye baakozesanga mu biseera ebikadde era mu ndagaano wano enkadde gyebiri oba mulabako ensi ya gondi Abayisirayiri akabonero akali ku fulaga ye waliwo kalabyeko akabonero kaabwe ka gondi oba ogyegendereza eringa munyenye era abasinga oyinza okukamistekeninga n'okayita ak'Aballuminati dhoka ak'Aballuminati kanjawulo ensonda zaako engeri gye zeekolamu nti olayina engeri gye lutambulamu lwo terukutuka tekalinga kano lwawasimengi yakunyura mu kinyuma omuntu akirabyeko mu bifaananyi engeri yaako gye kafaananamu
yanjawulo okatutunulira omuntu asawo agenda kutunulira nti akali ku flaga y'abali ey'Abayisirayiri n'akali ku gundi kuki n'akabaluminati kenyini akenjogerako akalirita akali bwe kati bwanjawulo. So Lilith oyo bwatu bwa transforminga ekizikiza we kyamuyingira n'afuuka ogusota. Era ensonga lwaki yafuuka ogusota kuba ye waba alabika ayina eno ekisota yate egundi emituvirize teziriiko buli busota butono, naye ate womutunuulira oti efeesi ye atiisa okwegamba it is nothing like omuntu kyera alabyeko ekintu ekitiisa. Ndowooza weziba nti ebikulekule ebiri wansi ebirina feesi etiisa. Lilith y'omu ku byo. Wow. Tubadde ku ngeri Lilith gye yafuukamu omusota. Medusa ye bamukolomera n'afuuka omusota. Lilith ono tubadde ku ngeri gye yafuukamu omusota. Lwaki Sitaani ayagala nnyo okukozesa emisota? Nikono bwe yagenda wansi eyo mu nnyanja, Lilith yamulabako ne Medusa yabalabako. Medusa ono Beruminati babayita batya? Balya biki? Babasinza batya? Bo amateeka gaabwe galiwa? Ku Royal Charity Foundation omukyala y'omu eyawadde enniga $5,000 yagiwadde $5,000 n'agamba nti $5,000 gagule matiriyo w'okuzimba eka Mengo. Essomero lino lyolaba ku screen lyakusomesa baana bakateyamba bamulekwa ab'oku street bonna lyakubasomesa. Kaakati nga tuyita mu kutunda ebifaananyi byaffe, fanicha waffe oyo gwola bayita ku screen essomero lino lituuse wano. Naye ate baliwo bamuzira kisaabadde batubeererawo aga nti nze saagala fanicha, nze ndi wala naye kansiga ensigo yange. So omukyalo ono yasize n'agulayo matiriyo, era matiriyo yagenda kugulwa. Twongere ku blocks z'abasomesa, twongere ku eno block y'ebyemikono basoma $4,17 egisereka block y'ebyemikono. Matiriyo w'ennyumba z'abasomesa twatandise omuyiwa, era ndoza tubuzayo emmotoka 2 ne seminti olwo tufune ne sente z'abazimbi naye tujambuse ku speed eyayiriyiri. Bino bigenda kukolwa, so twebaza omukyalo oyo. Programu etandise olwo. Medusa ne Lilith tubakutte mavumba tubali bubi, ogenda okubata ng'omuntu walabye omukyalo omulungi atayagala kufumbira. Omukyalo omulungi aganza omusajja tanfuga. Omusajja omulungi yebakako n'omukazi naye bakakoli gwe bamugamba ofunayo omu alabanga abamuwemudde. Omuntu walabira omuntu ow'ekikula bwe kityo alina kugoba muzimu gwa Medusa. Genda ne Lilith kuba fire. Kakati niko Beruminati bano Medusa ne Lilith bakolagana nabo batya, babakozesa ki ekituufu, era bo balyaki? Kati ndowooza kantandike ne Medusa ono. Kansooke mbasiigira abantu ekifaananyi obulungi. Abantu abasinga balabina ebintu tuli byogerako nga bwe nabagambye nti akabonero ako kali ku ngatto. Waliwo engoye nayogedde job brand mu programu era yawedde nayogedde brand n'ongamba lwa copyright tetujogera bananyini katimba. So egundi erabikira buli wamu. Kati abantu baneeno ekisooka kyemulina omanya kati katandike ne Medusa ono. Medusa ono ekisooka ndowooza almost buli muntu ku nsi kuneeno kuba eri brand wasinga wonna wonna etuuseeyo. Kimanyi musi buli muntu waneeno yali afunyeeko, yali abaddeko n'omuntu ewaka oba mu famire yaabwe abaddeko neyo product ngerike ogwo omutwe gwa Medusa, abagetinzeko in touch ne product yonna eyo. So abasinga wetulaba ebintu bineeno tulina ekintu kye tutamanyi nti ebintu bineeno biri among us. Ate era bagezezaako birabisa buli wamu. Kyengezaako siga kino nti omuntu alaba essaawa zineeno, this is what they should be conscious about, nti alina ekintu kyalina okutegeera nti oba alina ekintu kyalina okutandika kati okwekengera. Medusa ono omuzimu guno ba dimoni eno wansi eri dimoni nayo y'amaanyi. Medusa dimoni amaanyi, era nga we nabagambye nti Medusa ono
gwe gumu ku gundi ogukwatagana ku nsonga z'ebyobukaba okusingira ddala obwenzi. Jangu tambula mpaka bano abantu oluusi mulimu n'abaana abakwata abaana, oluusi n'abantu abakola obukaba mu ngeri oba abakola ensonga ziri ez'okwegatta mu ngeri eyesittaza nti nkugambe ntya ndowooza kino kankyogere abantu omukiringa omusajja okuba n'omukazi naye ng'omusajja oyo mukyala we amuyita mabega. Amatu gano abaagala okukozesa amatu, ennyindo, omumwa, abantu mundaye bwe batuuka mu nsonga ezo ez'okwegatta bakola ebintu bingi nnyo. Omuzungu asokiyita being nasty oba poverty. So abantu abo abakola egundi ezo wano wasinga Medusa eyo field eyo yonna yagiye kwansubira obubaka bwange abantu bakitegedde wenjogera bwentyo kubangezaako bikkirira. So yo field eyo gyeyasinga okukwata era Medusa ono kyebandibadde nga kyebamuwa oba akandibadde nga akaloosa akamuyita ebiseera ebisinga nti akamuyita okuba nti ajja n'atwala ekifo kye oba ajja n'abeerawo. We ŋŋamba okuyita omuntu alowooza nti Illuminati yekayeka yasobola oyita demon. Mirundi mingi abantu ba bulijjo gye tuyise ebidimoni bineeno nga tetumanyi. Mirundi mingi omuntu gy'osobola okuyita kidimoni kyo not random nga gwe tokola ki tomanyi okiyita otya nga okola ekintu omuntu osobola okukola omukolo nga tomanyi nti nkoze omukolo. Kati Medusa ono nti ensonga zino ez'obukaba omuntu yenna nga ng'oggyeko bagge kuba bonna balina dimoni yaabwe, bagge balezibyani balina dimoni yaabwe. Naye omuntu lw'obeera n'omukyala omukyala n'omwami ne mubeera nga muli babiri bwe mugenda mu nsonga ezo, that's why ensonga ezo era n'okutuuka nti abantu babageininga nnyo nti ekibala ekyaliibwa yali apple oba kyali kirala. Gwe buli wogenda mu nsonga ezo n'obaako ekintu kyokola nga kiri otherwise notakikola mu butuufu bwakyo okoze omukolo oguyita Medusa. Era awo okikola bwotyo abeera alina kyali mu kulya kyoba tomanyi. Medusa alya bikolwa bya mukwano bya kikukujju. Si byonna ebyekikukujju. Ebyekikukujju ebikoleddwa omusajja n'omuki omusajja n'omukyala. Ate omusajja n'omusajja bo balina dimoni yaabwe. Medusa tagenda Medusa ye specializing wano ku musajja na mukazi. Omusajja byonna ebiri opposite. Ebiri opposite. Era ne bano ne gana agandibadde getwandiise ng'amawano nti maama yeebase ne mutabani we nti taata yeebase ku muwala we. Omukolo gw'oba okoze okuyingiza ekintu ky'oba oyingiza mu bulamu bwo oba tokimanyi bunene bwakyo. Sesota wansi waggulu busota bungi ku mutwe oba omuyingiza mu nju era ekyo ekintu kiba kigenda batambulirako nga tekibavaako ekiseera. Era abasinga mu njulire wano mulimu famire wano zetuyina nga bo at least buli mugigi mulina okubeeramu abaana abeezaalamu nga famire beezaalamu. Mu comment section mu commenting bakola bagenderedde oba kijjawuzinga mistake. Kati abaana bo tebakimanyi ye ababeeza kintu nekimwambala n'agenda n'akozesa muganda we oba kazini we oba omuntu yenna gw'alinako oluganda oba ssengawe ebintu ebyo. So awo Medusa egyo emikolo gimuyita era ate kasita ayingira mu famire kasita kuyingira tinabayinge n'apenetratinga mumanye ekyamu kiwedde kiba kizibu nnyo sigwa okula kuba asobola obuuka omulembe asobola obuuka emirembe ng'egyo n'akomerako omuguddako. Emirembe ng'egyo kikyotegeeza myaka ng'emeka? Kati wetugamba nti omulembe gugwamu myaka emeka? Kati essaawa zinene omulembe
kati omulembe emyaka 5 kiba kitegeeza nti ekyasa kisobola okugwa naddira mukiri ekyasa nga mukambwe nnyo era abazadde abalina abaana nga mulina abaana era nsobola kinkubiza nnyo abazadde mwawula abaana ebisenge nti abaana abawala mulimu emyaka gye balina okutuuka nga tebakyasobola ssula n'abaana balenzi nti bino bitwabeeranga abato nga mukuze nno mukuliridde ddala mutuusa emyaka nga 11 kyandibadde kirungi nnyo omwana waabwe baweza emyaka 6 abaana baawula ebisenge nti awo asobola okubbukira mwana omuto najja namukozesa ebintu ebyo mulaba omwana alingiza abantu abakulu abaana abatera olingiza abantu abakulu abaana abagenda mu bisenge by'abannaabwe mu kiro nti osoosanga omwana omulenzi basula mu kino ekisenge omusanga mu kisenge kiri eri mbadde ngenze kunoonya bayiro kinoonya mu kisenge kyamu agenze mu kisenge ky'abawala abantu abo ate ekintu ekyo abantu tebakyegendereza naye abantu abo babeera bali mu gundi eyo so kati oyo Medusa gwe muzimu ogwo era ebyo byegukola gwo gwaspecifyingira awo era abantu tebandigunyomye kubanga kyemmanyi ku nsi mulamu bw'ensi eno ng'oggyeko olaba na kankireko ekyo naye ng'oggyeko abantu betugamba nti abafaatha naye abantu abasinga enamba esinga egenzeeko mu kikolwa ekyo so since nti kiri part of life omuntu yandikinyoomye kuba at a time omuntu agenda tuuka ekiseera akikole naye ate waana akinyooma ayina wagenda okukolera ensobi asifundikire nga alese kimedusa mu bulamu bwe Medusa kiwa mutwe asifundikire nga akirese obusota bungi neni wansera kisota kijja kiwano kitambula kitya kina emikono bwe giki kati wumbeera mu samoninze wabeera ajja ajira mu kifaananyi ekyomukyala omulungi era kyemmanyi ekifaananyi kye kyajjiramu kyekifaananyi kyeyalimu mu kusooka nga tebannakola ki tebannamukolomira bwatyo bwajja bwakweyoleka ajja atambula ng'abantu ng'omuntu yennyini kumbe agenda okuteeka mu kintu kyogenda okwejusa obulamu bwe bwonna era n'olususu lwe lweru nti sigenda kugamba nti abazungu bano betulaba kati bata waliwo kale eri oba wali olabyeko kale eyo okusingira ddala eri mu Bamisiri mu Egypt mulimu aba Egyptians abalina kale eyo nga si muzungu nti bano abazungu betumanyi ate nga alina obweru ate nga obweru bwe tebwefaananyiza bwa muddugavu kale eri mu Bamisiri so bayinza olabira so bwatyo so bwatyo bweyeyoleka kati okujja mu fomu yere eya gondi eya Medusa nga bwalina okubeera bwalina okufaanana nga mutambanga mugenda kubaako emikolo gye mukolera bazino demons enkulu zo buli mwaka balina emikolo gye bazikolera okusinziira ku myezi egy'enjawulo so kati ne Medusa alina omwezi gwe mwebagenda ne bamukolera emikolo gye so kati baba bagikola ekisooto ekyo kijje era webakolera ono y'emikolo gye baba bagikola ebweru bakumawo ekyoto bakuma ekyoto ebanga campfire naye nga kisaako kiba kinene basuulako enku kiba kinene kati bwe guba gujja gwo gutuula mu muliro ogwo ekyo ekyenjawulo ekimuliko ye nti wabajja otuula atuula mu muliro ogwo era bonna abaagala okwogera naye waba kuba kati ffe wetubanga wetwali nga tugira nga tetubeera mabega kuba zino olusaku lwe muba mukozi nakirabako nakirabako kibeera mu muliro kibeera mu muliro naye nga tekijja kibeera mu muliro kati amannyo ge ganene agaana nasangawe gate ebiviiri bye bibeerako emisota olabira ddala nga oba omusota guba gwaviira ddala ku mutwe gubanga ogwakulira ku mutwe guti kati nga butambula bubeerako nga butambula kati omusota guva kuno kati akatunga kake kali ene wasemba kati ekyenjawulo ekiri ku Medusa era ekirala w'omunyiiza oba ne mubaako kikuba okumutunula mu maaso
sinti buli omu amutunulamu. Medusa yematira bwatyo. Nedda si kwematira sinti buli omu amutunulamu. Era wakwoleka obwenyi bwe osobola ofuna stroke. Wakoleka obwenyi bwe nga tuweereddwa lukusa kubanga okola ki kubanga omutunulako osobola ofuna stroke no omubiri gwo essaawa eyo nyininyini gusobola okuggwamu omusaayi n'okangabala nga nebagezaako okugula togololwa. Medusa kutunuddeko. So kati ng'oggyeko bino ebibeera waliwo ebibeera mu firimu bamulagira nga wakutunulira ofuuka kibumbe. That's another area film. But mu reality okangabala kinenje kikunywamu omusaayi gwonna n'okalooti wooli wenyininyini wosigala ng'okaze. Era omuntu bwe baba bakugolola kiba kizibu nnyo. Medusa so oyo ye Medusa. Tuli ku Medusa tubagate ne Lilith basoke olwaliro tumenye Medusa ono kwamba nja kumanya Lilith aliaki bamuyita batya akola mulimu kimbe Illuminati ne tusokedde ku Medusa. Medusa ali abukaba buli opposite nenga bwa musajja na mukyala. Omuzimu gw'ekisiyaga ate gwo mulala tetunakugendako. Omulala nagwo nja kujja ngubanjulire ogwayingira gutya mu Sodomu era malayika kyeyo kuba malayika yaleeta Sodomu zizimu kuzaava mu ggulu. Nja kubabuulira erinnya lyayo na biki byekola era eyingira etya okugera gundi okuyingira mu Sodomu ne Gomora. Kati niko baba bayita Medusa ono wazimu mikoro kije bakola awo ng'ogyeko kuma omuliro. So buli dimoni nga bwe nabagamba nti ebeera n'engeri yayo gye bagiyitamu. Kati Medusa ono nga temunnamuyita okuba nti ajja ekisooka ye bamuyita kiro naye kiro bwina kubanga busukka essaawa 6 okweyongerayo mwobwo obudde mubeera nga mwina omuyitira. Kati nga mugenda omuyita awantu waneeno wabeera awasooka mwina okubeerako abakazi era nga tebannamuyita ebiseera ebisinga bafunayo abawala abali embeerera bafuna enamba ebeera between basobola okubeera abawala nga 9 oba 6 kisinziira ekigendererwa ky'omukolo gwe babeera bagenda okukola. So kati abawala abo bebasooka era babeera ku lutunguliro olusooka luti lusaako olusooka bano abasigadde bagenda baddako bati. Kati abawala abo olumu baleeta abasajja ne babebakirako awo nga tebannaba kutandika kukola mikolo kutandika kuyita baleeta abasajja ne babebakirako awo. Ate abawala bano babebekako sigamba nti babeera bategeera olusi babeera bamaze babeera bamaze obbawunza balina ebigundi byabwe ebikolo byabwe babakolako nti olusi omuwala afunye omusajja napulinga gentleman nti sejja ntugende ewaka nifuna omusajja naye nga takwebase kuba nobeera n'omusajja amaze ebbanga takwebakako tetalina kyeyaragambye ku nsonga ezo nofuna trust kati so bebaleeta abo ne babateeka awo oluusi sinti buli kaseera bagenda bakikola batyo naye oluusi babaleeta awo wenyininyini ne bakibakolerako awo. Kati ekirala ekyenjawulo ekitera okubeeramu nga bamuyita nti ebiseera ebisinga waliwo ebiseera ebisinga ebituuka nga omba mugenda muyita nga amaaso gammwe temulina kubanga mugulaba bosi wawe mukikola nemukola omukolo gwonna nga mwabasigadde abamu bamwe balondamu naye nga basigadde mwesibe bukundi blindfolds blindfolds nga muzeesibye. Medusa muzimu gwa demoni amaanyi nnyo eyogera gyogera by the way ogujja kwogera ddala mu lulimi lwemutegeera gyogera baana bange nsansi okubalaba naye mwenna mugenda mugeyeena olwogera bewe kutesiwe gwogera takusobola kugamba nti mugenda mugeyeena gubasuubiza nsi nagwo wali eri wemubeerawo ekisooka mwenna mubeera mu akodi emu mba mukkiriza mu mutima gwammwe kyemukola kyekituufu
tewaba awalowooza nti kyakola kyekikyamu, tewaba awalowooza ku ggulu, obeera n'ekiruyi ku muntu akola obulungi. Essaawa ewoobeera oli oba n'ekiruyi, essaawa ewooba oli oba osobola okufumita omuntu, essaawa ewooba oli oba tolinaamu kaabuntu, essaawa eyo bwoli oba olowooza kukola kibi. Kwegamba toba mu mbeera zo za buntu. So gubagamba bikyolwo kati ebiseera ebisinga weguba guzze weguba nti when it is passing the communication, kati ebiseera ebisinga wegubeera guzze wegubeera gupassinga communication zaazo zibeera brief. Kati ocommunicatinga tegogera nammwe mwenna, gucommunicatinga n'oyo agukongojja gwe guwa obubaka, era wali erimu abakumya ekyoto yasembera mu maaso. Mumubeera eno kyemusobola communication gyemufuna gyembeera muwulira demons nga zikaaba eyo wansi mu geyeena nga amaloboozi gaazo nga gayita muba muziwulira amaloboozi gabaganjawulo. Mubeera ziba zikaaba mboko naye ziba zikaabya ekiruyi obusungu oyawuddeko omuntu nga kati ng'abantu katugeze nti omubbi abbye waneeno ng'awogga abantu bawoggana nti bannange mutuwe oyo kati giba n'ekiruyi kati ekiruyi ekyo kikiba kikaabisa kyekiruyi kyekimu naye wano gyekikoma okukaaba naye wano ekiruyi owulira nga kirinnya. Era ebiseera ebisinga emikolo gye baba bagikola oyinza n'otandika okuyiritira ng'embwa oba n'ekiruyi nga hype gy'obaamu wali eri obeera waggulu oti ng'owulira oguluyi kuwulira oyagala kukwata ku muntu wa bulijjo omulumeko obulumi nnyindo. Ensonga lwaki ba agent they are so deadly, era kino kyadivisinga abantu ababalokola abeera mu makale simanya nti oyo agent wekiba kisobose kuba abasumba abamu balina omuze ategedde ntulina agent mu kyaki n'agamba tusooke tumulekemu, we are going to expose that agent. Nkusaba amaanyi ag'exposinga agent togayina. Omusumba asumbanga bakazi okusaba apa naawe kino kyo tukkiriziga tugaane tukkiriziganye amaanyi ag'exposing agent. Omusumba gwomumanyi kati the moment wotegera nti nina agent the moment wotegera nti ofunye agent mu kyakiyo mukubirewo yita kuluyo bagamba omuntu gundi ne gundi agent mumujje mu kyaki saawa zino tomuleka mu kyaki mutusooke tumwetegereze tusooke tumulabe kuba ye the moment omumutegeera the moment womutegeera oti amanya amanyirawo the moment gwe bwokitegeera neobeera nga ali wakaawe muze mu kyaki toba waliwo yamulooseeko ekirooto ye the moment oyo omuntu wamulotako ekirooto amanya agent amanya they know. Kati gwe wokola ekyobusino gamba ntusooke tumulekemu eno wiiki agenda kukola ekintu agenda kukola mo damage than bwoyinza okisuubiza. Nze naliko agent ninga the moment naliko agent nga sinnalokoka nga tonakiza Kristo ng'omulokoziyo nga tonabatizibwa nga sinnabakubatizibwa tonanaazibwa na musaayi kyogere ba mu muzannyo nga sinnabatizibwa nga actually ngendo yingira oba agent nga nabatizibwa kwa batizibwa yali 2014 wagwa then nendyoka kiti kati nagwa kati nziramu batizibwa sabatizibwa na mazzi yali mwoyo mutukuvu yambatiza n'omuliro baddamu ne banteekako amazzi bayibawe ne banyika baddamu ne banyika amazzi ndowooza ekyo nakyo si kigaana okuddamu ne batizibwa niko anti tugenda okukakkana ng'onnyikiddwa ogwokubiri waliwo ne yagamba yakabatizibwa emirundi 5 so okubatizibwa kuno okw'amazzi kulungi nnyo but waliyo kuli omulokole omutuufu waliyo okubatizibwa kuli
kuli agent kwatya okubatizibwa ku mutukuvu okw'omuliro natuba ne bakubatiza n'omuliro kuno kw'amazzi kakutya nnyo agent kuno kw'amazzi kati kankubuulire kuzanya n'akwagala nti this is a symbol abantu abasinga kye balina okutegeera nti obubonero buneeno bwa mugaso nnyo kuba newola mu bayudaaya era abayudaaya nga balina okukomolebwa nti omwana yawezanga emyezi bwegiti oba emyaka bwegiti ng'akomolebwa okukomola yali mpisa y'abayudaaya kubatizibwa n'amazzi yali mpisa yaabwe kineeno kirina kigattako naye ate kintu kyabantu kyebalina okutandika tutegeera nti waliwo ebintu sitaani byatatya sigamba nti katonda si w'amaanyi naye mulimu ebintu sitaani byatatya mulimu ebintu agent byatatya ng'ogenda kikola olowooze nti mbu omumeze yatule wali aseke abantu balina obbikula amaaso bamanye ekituufu kyekikuba sitaani kyekimumegga nze kisooka kyensooka okukubiriza abantu kwe kusiiba fasting sitaani atya nnyo okusiiba okutta abantu bamanyi maanyi gali mu kusiiba nze olunaku lwaliro ndi mu maaso ga mukama bo mbadde saga kyatukiriza naye ndi mu maaso ga mukama kigambo okusiiba bwekuba mu maaso ga mukama anti kati abalokola abali modernized manyi bayibuli etugamba nti wobeera osiibye temwesiigwa edda mu bayibuli beesiiganga envu abantu edda ensiba yaabwe eyo gye baalingamu era omulokole mukubiriza nnyo nti omuntu ayinza okujja nakugamba lwaki tolidde nasiibye tokyogera agamba ndi maaso ga mukama okubeera mu maaso ekyo kyokka ogenda ewantu n'okyala ne bagaali emmere nogasaagala nti wakyagala ate nga twegala kugera nti nasiibye onakulemerako nogamba nesaagala lwakuba n'okulemerako nayo keya nayo keya naye omuntu omugambagamba ekituufu olaba ndi mu maaso ga mukama naddala ng'oyo omuntu mulokole maba si mulokole kuba mulimu atategeera gundi atategeera lulimi lwa bayibuli obanga si mulokole osana okuba osobola okufunawo kyomugamba nga tolimbye osobola okufunawo anti kiri bweki oli asobola okujja katugeze noŋŋamba nti mbukwata ekyokulya nengamba saagala nombuuza lwaki ndi waddembe okukugamba nti essaawa zino mpulira saagala kulya ngenda kulya gye bujjakaawo mu maaso yakonaye kati ndulumako naye kati ate tutera kulya alya wano ngamba essaawa zino mu lubuto lwange mpulira teruli buki kampe kali kaswiti ate era abantu balina okwegendeza kuba omuntu osobola okwonoonerawo anyway tubali tusaka muzazi kakati okusiiba sitaani ati okusiiba gwe omuntu newoba tumanyi kusaba siiba kasita ogoberera amateeka g'okusiiba nti omuntu asiibye oba oli maaso ga katonda oli maaso ga mukama olina okwewala okuyomba olina okwewala okukozesa obusungu kuba ebikemo bibeerawo bingi mu ssaawa ey'okusiiba era nzijukira oba nti nabagambako nti mu nsi y'omwoyo omwoyo ogusiibye agenti engeri gyalabamu omwoyo ogusiibye yanjawulo nti omuntu aba asiibye agenti wakutunula kaati ayina amasanyalaze gakulabako spirit yo ina engeri gyebeefaanana mu nsi y'omwoyo era omuntu asiibye wagwe kasogamba nti nyingidde ekisiibo dimoni zikwetooloolerako nnyo ziba zibala nnyo era gwokimanya nti ogambe nti kati tinolangirira ekisiibo oba dimoni ziba zigenda kwetooloolerako nnyo anti kati gwe aba asiibye buli woosiiba wabeerawo okuwansiganywa kw'amaanyi nti wabeerawo okukyajingibwa kankyogere nti wabeerawo okukyajingibwa obeera okyajinga spirit yo kati lwaki dimoni zikwetoolorerako kubanga buli woosiiba n'otamalaako kisiiba ekyo energy yenna abadde akwetoololeddeko kasa zimukorruptinga n'afuuka wa kizikiza zo zigenda mweddisa ziziba zibenefitinga wagwe ekisiibo oba tokifunyemu kubanga bayibuli ebala ekisiibo ekituufu okuva nga enjuba evuddeyo paka nga enjuba egudde era omulokole omutuufu akkiriza mu kiyitibwa spiritual world kikino mulekere okusiibulukukanga nti mbu siibuluka ssaawa 11 okusiiba okutuufu enjuba kasita evaayo kasita esaleeti ng'omanya ekisiibo kyokiyingidde
enjuba nga tennagwa nti mbwe enjuba kati egudde oba tonnasiibulukuka era ekisiibo kiba tekinnaggwako dda tubadde tuyitudde mu bintu byensi tubala nti saawa 6 obudde bubeera bukoze eki bubeera bukyuse naye kusinziira ku bayibuli eno gye tusoma olunaku balubala batyo n'enjuba evuddeyo n'enjuba egudde bana basiba nti nsibamu ennaku 3 nsibe ennaku 3 olunaku kansibemu essaawa 3 mu lunaku kansibemu essaawa 5 mu lunaku kati oyo akola bw'atyo mulimu abantu balina ulcers awo kimanye oli mu kwetraininga kuba nti tonnasiiba mbabuulira ekituufu awo omuntu oba tosiibye era agenti gwe wakusanga munze siibako okuva ku makya mpaka saa 7 muganda wange tuve mu byaguuni nti mbwe munayo awo kimanye nti olinganga ali mu kwetraining era nawe oba olina osaba ekisa nti effort yeyo gyoba okoze oba ogikoze mu mwoyo n'amazima n'okwagala it is counted on you kibalirwa ku ggwe era obaako empeera gy'ofuna era mu maaso ga Mukama you are not something like tobanga nuuna atakoze eki atasiibye lwakuba nti igwe abeera bwotyo teweebalaabalanga na muntu asiibye n'akola ki katonda waffe gwe tukkiriza katonda w'ebyamagero era nange nsikiriza agenda wonya taata wange ye katonda asobola okudda omuntu abadde ne ulcers n'akukyusa ulcers ne zigenda nze nalina ania oyo nzijukira nali ku church nga tusaba we nali neebase bino abantu bali mu ssaba saa y'omwenda eyo tuzuukuse tuli mu ssaba nze nali neebase we nali neebase ekintu kyajja ne kinkwata nti nalaba omukazi yajja neyeebaka nange nga yambadde erina biddugavu nga alina enviiri mpanvu neyeekwata nange nga likuwa nali nebase bwe nti najja nankwata ati nanyweza nga tanta naye nga sobola kwenyeenya nga ninga ali mu spouses nga sobola kwenyeenya nga nkuta ati nga nywezezza nga ngezaako kwagala okuyita omuntu awanyambe banaye munyambe nga medusa kunyiga banaye nga nyigiddwa nti nga nkwatiddwa kati bagenda ne bakuba aleluya ekikumi ekintu kyanta era nabuuka nti buli omu yeewunye ne bagamba omwana abadde ki nensooka nembuka nenfuluma church ng'olwo ntidde church okuddamu giyingira ne bagamba omukwate nga balowooza nno emizimu ne bankwata bakwanzika bansiba emikono bansiba esooka gye nali nenzimu ne baginsiba bati ne banyweza ne batandika okukubisa ne mbagamba bannaye mulindeeko ekintu kibadde kinkutte wano ne mbagamba era omukubi aleluya nsumuddwa si kwe kunsumulula ne bansumulula ne bagamba tubaye tumanye omulaba akoze eki kani musuma n'agamba tuddemu tusabe ebadda musaba Ania n'alyoka nsimba nze Ania wange kuba Ania alimu ebika waliwo ingwino waliwo oyo owagondi akozingibwa nga gundi zineno bakita lymphasis nga zifuuse nyingi waliwo oyo ow'obuyinja kati nayina ekika kya Ania ekiyitibwa ingwino Ania oyo azitera zimba waneno mu mbatanya z'amagulu wano ekiwatu ekyawulira awali n'ebitundu byaffe wano wabazimbaawo wali lukono olwo wazimbira kati kazimba Ania kanume ate wakwata nga lisobola kwesitula kwegula nansigala nti Ania nansimba okyali ku kkubo eri naye olw'ekisa kya Katonda Ania olwava ku kyaki olunaku olwo bannange sadda muwulira Ania so okusiiba kuneeno kwa makulu nnyo ate era n'omulokole waaba amaze okusaba aleluya nkulu nnyo tomanyi aleluya kyemenyamenya bwakabaka bwa sitaani bino si byogera nti abalokole kwayo tuba nti ntubaki kati mbabuulira ekituufu ekiri eri aleluya buli weekubweti kale buli ekibadde okumpi awo n'ekibadde kigezaako okugiraagira kivaawo Wow. Gwe mwana Katonda tugenda kukomawo kasoko tuyite mu mikwano gyaffe gino waliwo abadde batugoberera Elijah Mukama akuwa omukisa ya commenting anagamba mu Elijah thanks Metanik for the show how you my panange how are you my OB from Nabweru parents
You have reminded me of Mr. Damulira Ronald and Miss Margaret. She was left. She was left. Tanange. Akubana akabanga omuchina. Kati oyo yaliko kusomera nasomera. Era ija obi sebo inaba obi wano. Twaliye unabweru ebintu bino byogera byaddala. Tulina ne wini wano mwebale tuweereza abamikwano tusiima nnyo bambi. Wini mukama kuwa omukisa. Tulina Joan Nabuwembo webale kutuweereza MR live n'ateekawo obugalo obwebaza. Tulina Fiona naye mukama kuwa omukisa. I'm speechless. I'm speechless. This world yolemwa. Fiona naye mukama akuwa omukisa. Tulina Shivan Hammond mukama akuwa omukisa webale tugoberera. Tulina Sara tuhirirwe Sara naye mukama akuwa omukisa. People atlas God have mercy on us mukama akuwa omukisa. Tulina Nungi Janati. Thanks for the show my people mukama akuwa omukisa Nungi Janati. Tulina Angel naye mukama akuwa omukisa. Angel batuwadde mukama akuwa omukisa webale goberera. Angel batuwadde. We are your family Nico, we love you. Nakuwa akatima wano akakugumya. Solomon Sendege mukama gwolikawo kadda wafuka jeno wano. Webale tugoberera buli kadali etsache akasebo mpulira ennaku bannange nikaliwa mulabeko bulabi ali etsache. Okay. Grace Namaganda mukama akuwa omukisa niko taata muliko taata mulokole. Taata alokoke. Tunogenda tumukyalire kwati mafumba tumbulire enjiri tumwagaze Kristo waffe mu ddembe. Kigenda kwewuunyisa nti muzeeyi wange twaba nti wano njogera ebyawandiikibwa. Omusajja amanyi Bible. Agikola era namubuuzanga nnyo naye lwaki okyali mu mbeera zino nga tekigambo okitegeera. N'agamba atya? Alina ekintu kyannyonnyola era kino ekingambanga mutabani we. Yaŋŋamba nti mwana wange olaba ebintu mu nsi eno kuba yakula amanyi agenda bbeera musumba. Yaŋŋamba nali manyi ngenda bbeera musumba. Ensigo sitaani n'agibba. Era ebintu byaŋŋamba ebyamutuukako n'okubanga ali bw'atyo. So, I guess we just know that tugendeyo. Yeah, tugendeyo tumulabeko. Josephine. Hi Nico, what I can say it is well. Mukama agenda kukulongosa buli kubo lyo. Mubiru. Thanks for your advice about parents. Yakwebaziza nti webale ku advisinga bagundi bazadde. Kakati waliwo kadidda lunajja wano. Ntuse Shanda boss lady alina kuba oyo kakantu ke yatera okukakozesa anefujjo ngamba alokoke era naye alokoke by the way waliwo n'omulala atera okukomentinga zisti Judy awandika Judy awandika oluzungu olwo simanyi naye abukamu ennyukuto oluzungu sirutegeera naye ogenda nedda sayinza kuba naye awandika oluzungu lwa koodi ogenda n'osoma oluzungu lwe nga ekituufu teruteredde bulungi lulimu ebibulamu olusi communication zentu tazifuna. That's why teturesponding ate n'abeera okungagamba temuseemu naye olusi nawe olunya kyoddamu nga twategedde ekigambo yali ekisakye bannaye akuinboxing at least ekisakye Judy video akuinboxing nga mwesiga Olivia noyo naye munnaffe nnyo nga mwesiga ye bambi Olivia abeerako nnyo Olivia abaddeko Namboze Gloria naye atugoberera terolaba comments ze mukama muwa omukisa ali ekisakye n'akomawo wano mufuulu gundi swingi n'agamba atya mukama lokoka taata wa Niko dada ajja kulokoka asumululwe dada ajja lokoka kubeera ekyo nkimugamba nnyo ne mugamba dadi lokoka Nabuwembo Joan naye abeerako Njema
yagamba erinnya lye bamuyita Njema. Njema yagamba erinnya Njema baffe kwendi ku line oyo abeerako nnyo mukama waffe yafuuka wa Luganda atenkanika ne Mutebi Aviation. Webale nnyo kushayalinga naffe, kiyamba abantu bangi okumanya nti ebi kutuukako teba nkomerero. Mutebi Aviation abeerako nnyo naye Mutebi Aviation abeerako nnyo. Kale ntu bangi nnyo tujatandikirawo olulala. Mukama bawo omukisa. Nyongera okujjukiza nti buli kimu osobola okikola byonna bikole, naye obulokozi buyamba ggwe. Katonda asigalayo, Katonda talina kyalemwa. Bw'obanga okyatenda emmandwa ze yatonda ate nno ogaana otya okutenda oyo yazitonda. Oli ku mmandwa ze yatonda ozijubisa. Kyokka ate ye kabona amanyi naddi lwe zirifa ate oyagala muyisa mu maaso. Mpoziko n'ekirala Bayibuli erina weegambera nti awo nabbi we yamala okukkuta n'alagula. Oyo yatodde ku lwamuzeeyi wange abatodde sofa bali basatu ate nga bakyajja buli kisa yatodde era n'oyo akyayongera okutoola. Bino ebigambo siri kubyogera lwaki oba ki, naye leka Katonda guno omwaka nga tegunaggwako abeeko ekyenjawulo kyakola mu bulamu bwe, era abeeko engeri gy'aggulawo amakubo. Ekyo kigenda kukolwa, ekyo kigenda kuba, era ekyo kirina okuba. Tugenda kubeera kufena kikirabeko. Taata wa Niko alina kansa w'omawuggwe, tuyimirire naye tulabe nga buno obusonga bunafu, live eno family ennene etenkanika, ebyo ebikolanga okumugulira akatundu, okumulabirira omusajja ono nga bw'ajja ate bw'atusomesa nkyangu nnyo. Nange nja kutoola nange ngenda kutoola, era Niko ssebo saagala ogaanye sigenda kutoola. Nja kutoola buli kanaku nja kubanga nina kyentoola buli kanaku lwa muzeeyi nga tutoola buli kanaku nga tutoola buli kanaku nina okubanga nina okubanga nina kyentoola, kubanga nze nzikiriza nti gyenkoma okutoola gyenkoma okufuna. Twalina n'ensi yange mweraba.